So accusations ezo za bulimba. Naye nina okwemulugunya ku pulezidenti wange omulungi nti aza atulaga nti ekitongole kino takisaamu kitiibwa. Lwaki ndowooza bwe ntyo? Bwe ndaba bamemba bazaalonda ku kakiiko kano, kino ekifo yakifuulanga ew'okukanyuga abantu abalonzi be bakoowa. Kaŋŋamba oli munnabyabufuzi weesimbyewo oba kampe ekyokulabirako oba maybe bulambulirowa ogudde mu kalulu, okaabye ennyo, abalonzi bankamula, ndi mwavulu nkupe, sikyalina kakulya, ndi mulwadde muyi, waliwo ekimbe kyemaze nakyo emyaka 3 neetaaga ARVs. Genda mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu. Pulezidenti nkukubira omulanga, akakiiko kano kalina omulimu gw'amaanyi nnyo mu ssemateeka. Ennyingo 4 mu ssemateeka. Chapter 4 of the Constitution is the biggest chapter. It contains the Bill of Rights. Akakiiko kano ke kalina mandate esinga obugazi eri serious ekwata ku ddembe ly'Abannayuganda. Naye abantu b'ozoolonda nti lwakuba oyagala kubawonya abamanerenda, loan sharks, abaagala oba wambako ebyabwe okubatwala mu kooti, nti genda ogira otuulako eri. Sebo taata Natasha, nkwegayiridde akakiiko kano tandika okassaamu ku kitiibwa. Tomorrow I will not be here. Era ekisanja kyange kiggwako omwaka ogujja mu September. Naye nsaba pulezidenti bw'oliba olonda ssentebe ne bamemba b'akakiiko kano, akakiiko kawe ku kitiibwa. Naye n'ojja okanyuga wano abantu abatalina credibility, obasuubira kukola ki? Era bino byennyini bye tulaba bino just kulwanyisa bakama baabo. Tebalina mugaso gwe baali bongedde ku mirimu gy'akakiiko kano. Omulimu ogwabwe kutuuza meetings obufofofo, kutambula mumwe abamawulire, ngenzeeko mu ofiisi ya minisita wa justice. Ani ajja okuntwalako ewa maama Janet Museveni, ntuuse ntya ewa CDF bakwate omuntu ono, wuuyo kantukeko ewa Genosale, Wangadi ono bamukwata ddi atwalibwe mu kooti. Bw'obanga ebisaanyizo byokka gwe pulezidenti by'otunuulira okulonda ba commissioner ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu, kubawonya bwavu, kubasobozesa kufuna ARVs ez'omulembe eziriko, bwe kibanga kyekyo ekisaanyizo kyokka ky'ogoberera, bino byennyini ebigenda mu maaso tebikwewunyisa. Naye nandisabye akakiiko akaliddako, be very careful, show some respect to the Uganda Human Rights Commission. Yes, amawulire ge tulina olwaleero ebya Mariam Wangadya birabika okubanga byonoonese ebyo ebibi. Okusinziira katambi ke tuwulidde, nze naawe mukwano gwange ali eyampuliriza kandi banga kagenda kuteekawo embeera. Jjukira nti nno ono okuva emabega babadde Kabwanango ne Chief of Defence Force mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ngenda bwe yava ku ki ngenda kubanga mbikuteerako, naye oli ku Yugi Update Civic osinzira obbanga otuwuliriza ng'atannatuyingako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako. Abali mu diaspora tegeeza abali mutala w'amayanja, abali Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Abali mu US, Qatar, Oman, Dubai, Kenya, South Africa, mwenamba tumiddeko. Nammwe abajja mu comment section ne muteekayo endowooza yammwe, nammwe mukolera ddala ekintu ekyamaanyi. Mukolera ddala ekintu ekyamaanyi nnyo. Kakati ebya Mariam Wangadya byandibanga bibi. Saa yonna wandirabanga agenda mu basement. Lwaki nkugamba kino? Okuvaayo n'akola statement. Woba owuliriza statement ze yakoze, zikulaga nti ali so concerned engeri gye babayisaamu nga baba ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission. Wabula n'atabeera so concerned na mulimu gwamukwasibwa, obuvunaanyizibwa n'obuyinza obwamukwasibwa. Alaga nti tali so nnyo concerned kubanga tulabe tutunulire ebizze bibeerawo ebigenda mu maaso n'okuvumaganya eddembe ly'obuntu. Ebisinga Mariam Wangadya abadde teyeesowolayo mutwe kubikomentingako.
tujjukire ebiseera ebya 2025 2024 nga tugenda mu general elections mu campaigns nga zigenda mu maaso ebikolwa ebyatuusibwa ku opposition Maria Muwangadya bino yeefuula atabimanyiiko era mu kaseera ng'ekibiina ekya National Unity Platform kigenda mu maaso n'okuwambibwa abawagizi baakyo n'abakulembeze baakyo okubakuba okubasiba okubadetaininga naye nga babalanga ki babalanga kubanga baagira kibiina ekiri ku opposition guno gwali mulimu gwa Maria Muwangadya okuvaayo ne yeesowolayo n'akomya ebikolwa nga bino oba n'aboggolako n'akandula ku ddoboozi nene wankubaddeyo byonna byaliwo Maria Muwangadya teyafaayo era teyeesowolayo mutwe gwe kujjayo mutwe lwaki kakati saazi n'akulaga nti bali mu mbeera mbi era ali so concerned ku nsonga ezigenda mu maaso mu kibiina kye nga ye ekya Electoral Commission kati alinga agamba nti ebitongole bino bibakwasibwa byakwejajaamya balina kutambulira mu Rakizale Life w'otunulira statement ye akulaga nti nno ekitongole kye kiyisibwamu amaaso yes kiyisibwamu amaaso olw'ensonga nti tekituukiriza mulamwa wakitonderako pillars ezaabaweebwa okubanga mutambulirako mwazimenyaamenya dda tebakyabalabamu makulu kubanga ebbanga libamaze nga babakozesa kitegeeza nti nno omugaso ne ssente z'omubi bw'omusolo mubadde mutwalanga za bwereere oli ku Yogi Update 7 nyongera okujjukiza gwe mukwano gwange ali yampuliriza atanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe nagambye edda kikoneko obeere nga otweyungako tujjukira bulungi nnyo obuvunaanyizibwa buno bwakwasibwa Maria Muwangadya era nga Yoweri Kaguta Museveni yagenda maaso n'obumukwasa mu mwaka gwali gwa 2021 we gwakwasibwa obuyinza buno asobole okubeera nga avunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu erigenda mu maaso ku bannayuganda bonna ono nga yavunaanyizibwa okulwanirira eddembe lyabwe amonetizinge era abeere kaliisoliiso w'eddembe ly'obuntu eri bannayuganda kino nno ekigendererwa ekyamuteesa ku mulimu guno nga alabiddwamu obuvumu oluvannyuma lw'okulabikako mu bitongole ebyenjawulo bya advocates ebirwanirira eddembe ly'obuntu era ono yali yatandikawo n'obubiinabiina obwakakasa Yoweri Kaguta Museveni nti omulimu ajja gusobola era twalaba ate nno oyinza okumbuuza omukyalo ono yavaawa okujja okubanga atandika okubanga akulira ekitongole kino ekya Uganda Human Rights Commission nga chairman person waakyo kakati Maria Muwangadya kigambibwa nti yava mu Bulambuuli gyazaalibwa oluvannyuma lw'okuleyizingibwa oba n'okukuzibwa abazadde abaali baliko ba retired teacher era kyamuwa omwagaanya n'enkizi okubanga ebitabo abikwasa kannabwala n'oluvannyuma yasomerako ku masomero ag'enjawulo omwali Buddo then n'oluvannyuma n'agendako ku Makerere University eyo gye yasomera n'afuna bachelor degree mu administration and management kati nno ebyo ebitabo byabadde asinzirako okubanga akalakata bannayuganda n'okubanga kalabaalaba ne bwe tujjukira ensonga ezizze emabega n'ebizze bibaawo nga bannayuganda bagenda mu maaso n'okulaajanira ekitongole nga Uganda engeri gyetambulamu ngeringa etalina kitongole na kimu kirwanirira ddembe ly'abantu ng'era ba advocates ne aba criticism abagenda maaso n'okulitisayizinga ku bya gavumenti bagenda maaso n'okukola tulaba nga abasinga badde bagenda maaso n'okubuzibwawo abali ku ludda olw'opposition abawagizi b'oludda olw'opposition Maria Muwangadya nga atunula era we yasembayo nga bagenda maaso n'omulajanya yagamba ye tabimanyiiko era abasaasira bagenda maaso n'okugamba nti bawambibwa bwe baba bawambibwa baani ababawamba ebiseera ebyo tubijjukira birungi nnyo ebya 2024 nga ab'ekibiina kya National Unity Platform basusse okubeera nga bawambibwa ebitongole ebikuuma ddembe nga babuzibwawo era n'abasinga kati bakyanoonyezebwa tebakubikako kya mulubaale wabula Maria Muwangadya bino yabyesambajja n'agamba tabimanyiiko era baleme musibako matu ga mbuzi kumuliisango bwe baba bawambibwa batwalibwawa ye ani abimanyiiko so okubeera kaliisoliiso w'okulwanira eddembe ly'obuntu tolinda kuteera lipooti ku mmeeza nedda wabula naawe olina okubeera kalabaalaba ku nsonga ezigenda mu maaso mu Uganda lwaki mwesuula nti nno mwe muli wabweru wansi temugenda mu maaso na ku monitalinga bigenda mu maaso mu ggwanga so nga gegana amaloboozi agalina okuboggokako gavumenti nesobola okumanya nti eddembe ly'obuntu awo weetuuse etandise okuba nga erityoboola newankubadde Mwami Yoweri Kaguta Museveni yamuteekawo kati wano wali disadvantage okubanga ebitongole ebisinga tebiri independent nga birondebwa mu kulembeze birina kulondebwa bantu
kino ekitongole tekivunaanyizibwa ku ddembe lya mukulembeze era tekinayo kirwanirira mukulembeze nedda, ekyo njagala okitegeere. Wabula ekitongole kino kirwanirira ddembe ly'abantu era kiyitibwa Uganda Human Rights Commission, kirwanirira ddembe ly'Abannayuganda. Era Maria Muwangadya nga chairperson waakyo, chairperson akulira ekitongole kino, tukkirize oba tugaane, yandibadde ddala alondebwa mukulembeze, yandibadde alondebwa abantu bagenda maaso n'okulwanirira ne bamwesigisa eddembe lyabwe. Eddembe tosobola dyesigisa muntu ali awo, olina dyesigisa muntu oyo gw'olinamu obwesigwa era gw'olaba alina embavu n'obuvumu oddirwanirira. Era nekifundikira nga kirina kubeera kitya nti omukulembeze w'ekibiina kino ekya Uganda Human Rights Commission yandibadde alondebwa bannayuganda ng'akubibwako akalubu nga woolaba omukulembeze wagenda maaso n'okulondebwa okutuula ku ntebe. Kati waliwo ebifo ebyandibadde tebisaagibwamu nga gavumenti ejja kukozesa omwaganya na advantage okutuntuza bannansi, obbajeeza, obbabudactinga, obbabuzaawo, obbacunya. Kakati tulaba ebikolwa eby'ettabbu nga bigenda maaso n'okubeerawo, omuli okutyoboola eddembe ly'obuntu, omuli okuba bannamawulire, ebikolwa byonna ebyali bibaddewo. Kakati leero tulaba ng'avuddeyo Maria Muwangadya ng'ayogera ng'asindika message eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'alaga okwemulugunya mbonge bayisibwamu obubi, ekibiina kyabwe kiyisibwamu amaaso nga w'obiwulidde. Nejjukira nti nno nkugambye bano okuva mabega babadde Kabwanango ne Muhoozi Kainerugaba entabo eva ku ki. Tujjukire bulungi omwaka ogwa 2025 nga gutandika, oluvannyuma lwa Muhoozi Kainerugaba okukola board statement ng'amaze okuba ng'awamba Edward Ssebuufu amanyikiddwa nga Eddie Mutwe. Edward Ssebuufu yawambibwa n'atwalibwa mu kifo ekitaategereka n'amala wiiki ng'emu ng'abuzeewo, wabula ne bamuwenja okutandikira mu police custody paka ne mu facilities, military facilities nga takubikako kya mulubaali. Gavumenti yavaayo ne yeegaana, amagye ne geegaana, poliisi ne beegaana, ne bagamba tebannamulabako. Lwaki baali bamwegaana? Baali bakimanyi nti nno ono ali mu military facilities, naye olw'embeera gye baali bagenze mu maaso n'okumuyisaamu nga tefaananika, baali batyo mupulizentinga mu bantu. Era nga n'ebitongole ebirwanira eddembe ly'obuntu mawanga ag'e Bulaaya bisituse. Can you imagine ebitongole ebirwanira eddembe ly'obuntu e Bulaaya ne bisituka nga birabye ensonga eno nga Maria Muwangadya atuula wano mu Kampala tonnalaba ku nsonga eno era nga tonnajjayo mutwe, n'olowooza nti no bannansi bagenda kuligaadinga ng'omuntu agenda maaso n'okulwanira eddembe lyabwe? Ekyo nedda. Era ekitongole kino kyakubwamu dda ebituli eri bannayuganda oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okutwalayo omusango gwe yaloopa mu mwaka ogwa 2021 ng'agenda maaso n'okwemulugunya. Naye omusango gwali gwekuusa ku ki? Gavumenti yali eweze Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'emuggyeko eddembe ery'okukola n'ery'okuyimba, era n'atwala omusango mu kitongole ekya Uganda Human Rights Commission kuba okwo kwali kulinnyirira ddembe lye nga ye omuntu. Naye Maria Muwangadya kyatwala emyaka 5 nga fayiro ekyali ku mmeeza tebasabukulwanga musango guno gutunulamu. N'ekyaddirira Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina kya National Platform yavaayo n'atwala obuvunaanyizibwa okuwithdrawinga fayiro gye yali atadde mu Uganda Human Rights Commission ng'amaze okulaba nti ekitongole kino kinnanfuusi, tekirina buvunaanyizibwa, tekirina na peers kitambulirako za kulwanirira ddembe ly'abuntu. N'oluvannyuma ekitongole ekyo okuva n'olwo kyakubibwamu ebituli bannayuganda. Mbadde nkuzzaako ka setback katono nsobole okulaga wa gye tuvudde n'ekibiina kino ekya Uganda Human Rights Commission. Disaba zino kyandibadde tekimalira bannayuganda budde nga kigenda maaso n'okwemulugunya mu mbeera. Tebabateeka mu ofiisi ze kubeera luxury, kubeera nga balya swaga, kubeera nga beeyagaliramu, wabula baateekebwamu okusobola okulaba nga balwanira eddembe ly'obuntu, ekintu ekibalemye okukola paka ne leero. Oli ku Yugi Update TV kosinzira oba ng'otuwuliriza, gwagala otweyongako nagambye nti kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikondeko obeere ng'otweyongako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo, mukola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Nagamba nti nno ekintu ekyamaanyi ky'osobola okukola oba ettaffaali ly'osobola okugatta ku channel eno kwe kuba ng'osubscribinga n'okusharinga video zino zisobola okubeera nga zitambula. Kijja tuyambako nnyo nze naawe eddoboozi lyaffe lye tugenda mu maaso n'okuteeka kuno lisobole okubeera nga litambuzibwa okwetooloola ensi yonna yonna, amaloboozi gaffe gayimusibwe okubanja eddembe lyaffe nga bannayuganda, okulwanirira enkyukakyuka. Kitegeeza nti ojja kuba okoze kyamaanyi nnyo. Mbadde nkyakutwala mu maaso. Kakati mbadde nkunyumiza munnange nti ono
omukyalo ono Mariam Wangadya akulira ekitongole kino ekya Electoral Commission tebalima Kambugu na Muhoozi Kainerugaba oluvannyuma lw'ebiseera bya Eddie Mutwe yawambibwa n'anoonyezebwa nga takubikako kya munubale n'oluvannyuma ebitongole ebirwanira eddembe ly'obuntu mawanga ag'ebweru nga Amnesty International baavaayo ne babogola ku ddoboozi nga babanja bodyguard wa Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula gavumenti teyali teganye mu presentinga kwejjayo nti ye muyina ne wabula baali batya okumupresentinga mu maaso g'ensi ku ngeri gye baali bamukyunyizzaamu ebisago bye byayina yali asigazzaako kikuba mutwe Eddie Mutwe era ng'ali mu critical condition wabula ne we baamugjayo nga Muhoozi amaze okwewaana ng'avuddeyo nga postinze ku mukutu gwe ogwa X nti Eddie Mutwe yali amuyina era yali amuwambye nga yamutwala mu basement kumuyigiriza Lunyankole era nga bamukyunyizza Eddie Mutwe yali annyonnyola ku bikyamu bye bagenda mu maaso n'okumukola embeera gye baamuyisaamu nga byonna bonna byennyamiza nga biraga nti nno wano wandibeddewo embeera ey'okulwanira eddembe ly'obuntu ekintu ekitaakolebwa era ekitaaliwo. Nnyongera okujjukiza nti oli ku Yugi Update TV n'oluvannyuma newankubadde yafuluma ng'alina ebisago eby'amaanyi ekyewuunyisa bino bisesa tiyatwalibwa kufuna medical attention oba treatment yasigala mu mbeera gye yali alimu ey'obunkenke ng'alaaja n'alaga afa yeetaaga bujjanjabi naye nga kooti egamba nti jjukira nti no baabajjayo okuva mu facility gye bali bamuterese ne bamuwalabanya paka mu kooti y'e Masaka era nga kooti y'e Masaka simanyi waaki emisango nga gino egy'okubuzaawo abantu ku Lugumbula gye gigenda maaso n'okutuuzibwa omulamuzi ng'agamba nti ekkomera mwe bagenda omusibira balina medical service emala okukola ku Eddie Mutwe n'oluvannyuma tebagenda kubeera nga bamuwaayo kufuna medical treatment esingako awo era medical treatment gye bajja omuwa mu kkomera ejja kubeera emala. Can you imagine najja n'ateekebwako omusango gwe yateekebwako wakubba kasimu na sweta gavumenti yabulwa kyemupaatiikako wabula tujjukira bulungi nnyo Akileo Kivumbi Eddie Mutwe n'abalala bagenda maaso n'okuwambibwa mu biseera ebyo nga gavumenti yali eri iga nnyo okulinkinga information ekwatagana ku kibiina kya National Platform era nga yali etagetinga bano abaali batambulira ku lusege lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ena information gye babanjamu oba oliawo gye bataafuna kati kino kyaleetera okuba nga bano be batajjamu mulamu abagenda maaso n'okubakyunya n'obbapaatiikako emisango. Ebyo ebiseera tubijjukira bulungi nnyo wabula tujjukira bulungi nnyo Eddie Mutwe ng'agenda mu maaso ng'ali mu critical condition ng'akyali mu kaduukulu Muhoozi Kainerugaba agaanye omuwaayo agaanye omuta. Mariam Wangadya yalaba aswala nnyo n'avaayo n'awandiika ekiragiro ng'alagira ekitongole kya Uganda People's Defence Force intuition eno saako ne Chief of Defence Force babeere nga baliriizinga Eddie Mutwe mu bwangu era nga bagamba Mariam Wangadya ng'amugamba nti ffe tetugenda kubeera nga tuyisibwa ng'ekibiina kya Human Rights Commission tulina obuvunaanyizibwa tulina amaanyi tulina obusobozi obukwata omuntu yenna atyobola eddembe ly'obuntu kobeere high ranking officer otya toyiri above the law ku mateeka gaffe tujja kukwata era ng'amulagira ng'amugamba abeere ng'aliriizinga Eddie Mutwe. Ebyo nno byagenda ne bituuka mu matu ga Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba statement gye yaddamu yali yakuduula yagamba nti kale can you imagine kitanga aspendinze nnyo ssente ku kikazi ekyo ekya Uganda Human Rights Commission naye wowulira saawa zino agenda mu maaso n'okubevenga ng'agamba nti naye kyamanyi ensonga zino zijja kuggwa bonna bagenda mu maaso n'okulimirira empinda emabega wa kitange Museveni Yoweri Kaguta Museveni bajja kuba nga bakajjuutuka. Yali statement ya Muhoozi Kainerugaba ne kitulaga nti nno yali amaze okuba ng'ajeema ekiragiro era Mariam Wangadya yaddamu n'awandiika ng'asinziira mu kitongole ekya Electoral Commission ng'addamu okuwandiikira Muhoozi Kainerugaba abeere ng'aliriizinga Eddie Mutwe n'oluvannyuma yasuubiza okuteekawo action singa kinaaba kinaagaana naye tetwalaba action n'emu yateekinga place mu nsonga zino. Tujjukire bulungi nnyo era twaddamu okulaba nga aba European Union bagenda maaso n'omuyozaayoza mbu olw'okuba yayolesa obuvumo obw'okwegerako obwogezi
ng'ayogera ku Muhoozi Kainerugaba ku bikolwa byagenda mu maaso n'okukola. Naye ebyo byagenda mu maaso n'okumuyozaayoza naye ng'omuntu kubadde balwanirira akyali mabega wa mitayimbwa, akyapoota, akyagenda mu maaso n'okuwera ennemba n'ebisago, naye kino tebakikonsidalinga era tebakitwala nga kikulu. Njagala nko ku Mariam Wangadya ku bigambo bye bino n'oluvannyuma tweyongereyo. Incidents of violence were reported in Lwemiyaga, Bukedea, Mukono, Butambala, Mityana, Kampala, Kayunga, Luwero and Wakiso. Media reports cited 7 deaths, 3 gunshot injuries and 25 arrests in Butambala and Kalungu. Deployed 121 observers comprising members of the commission and staff to 990 polling stations across 78 of Uganda's 146 districts. Observation was conducted through the Commission's 12 regional offices located in Arua, Kampala, Gulu, Fort Portal, Hoima, Jinja, Kabale, Lira, Masaka, Mbarara, Moroto and Soroti as detailed. Ebintu bino binyiza. Mumanye ekituufu ow'ekitiibwa Mpuuga ekituufu akimanyi. Ate n'ekirala bwe abantu baba balina abantu babanja nti bawambibwa. Babanje bali be bateebereza nti bawamba abantu baabwe. Naye kati nze Wangadya omukazi omunaku nganze nina obusobozi obuwamba. Do I have capacity to abduct anyone? I don't have that capacity. Naye kyengenza okulaba nti waliwo ekobaane, okulaba nti ensonga eno teva mu ddiiro. Ensonga eno ya kiwaani, nze saagala kubindeetamu all the time. Tuze tulaba obubinja bw'abavubuka. Obubinja buno bw'abavubuka butondeddwawo oba bakandideti oba abavubuka bennyini nga bagamba omulimu gwabwe kukuuma bakandideti baabwe. Abamu beeyita bigaali oba futusojja. Naddala wano mu Central Region njagala ntegeze eggwanga lyonna nti obubinja buno obw'abavubuka bu vigilantes buliwo mu mateeka bwa bulabe ate bukontana n'enkola ya demokrasiya mu ggwanga. Okuwa obukuumi bakandideti bonna ku mitendera gyonna kababe ba presidential candidate ogw'omulimu gwa Uganda Police Force yokka. Era nkubiriza Uganda Police Force nti obubinja obwo busaatululwe bunnambiro wonna we buli. Obutambi obwo bonna mbukuteereddeko okusiigira ekifaananyi Mariam Wangadya abadde ani mu kitongole ekya Electoral Commission ddala atuukiriza omulimu ogwamulondesebwa ddala bannayuganda alwaniridde eddembe lyabwe yamanyi n'eddembe kyekitegeeza. Amanye eddembe ly'obuntu kyekitegeeza. Kati wano nze wenkugambira gwe mukwano gwange ali eyo oba okkiriziganya nange oba tokkiriziganya nange ddala Uganda yeetaaga okukyusa okutandikira ku constitution. Nga tukyusa ki? Tuba twetaaga okukyusa ssemateeka agenda maaso n'okulonda cabinet ministers mu ggwanga Uganda. Waliwo cabinets oba ministries eziba tezirina kuba nga zirondebwa personnel nga zino zirina okubeera nga zikonsidaringibwa publicly parliament n'eri bannayuganda basobole okubeera nga bayisa omuntu asaanidde okuba nga ali fit okulwanirira ministry eyo. Kubanga eddembe ly'obuntu kintu kikulu nnyo era kyamakulu. Kisaanidde okubeera nga kiweebwa oyo ayina obuvumu n'embavu okulwanirira eddembe lye. Kakati wano we tuvaayo ne tugamba nti no Mariam Wangadya yalwanira eddembe ly'obuntu. Waliwo n'abatamumanyi. Mu Uganda waliwo abatamanyi Mariam Wangadya so nga yandibadde muntu ali popular nnyo ng'amanyikiddwa ennyo mu Uganda nti yalwanirira eddembe ly'abantu.
eddembe ly'obuntu buli munnayuganda yandigenze mu maaso n'okuba ng'akola emirimu gy'ateekeddwa okukola naddala abakulembeze abali ku ludda olw'opposition n'abawagizi nga bagenda mu maaso n'okuba nga batambuza exercise zaabwe nga tebaliimu kutya nga bakimanyi nti no Mariam Wangadya gy'ali security wena interviewinga n'emenya amateeka ekitongole kijja kuba kibakwata amateeka gajja kuba gabakwata naye nabo bakimanyi nti nno ekitongole ekirwanira eddembe ly'obuntu kiriwo nga kifaananyi balaba nga amateeka tegabakwatako era tebalina nansonyi kukola kintu kyonna kive kye basobola okukola kyokka ebikolebwa ono yennyini Mariam Wangadya yavaayo ye yeesowolayo n'agamba nti nno ebigenda mu maaso mu Uganda ye tabimanyi nako ekiwamba abantu ekigenda mu maaso mu Uganda takimanyi nako era bye boogera bagenda mu maaso nakusiba ku gavumenti matu baliisango era ng'agenda mu maaso n'okuwolereza alinga kaliisoliiso wa gavumenti alinga prosecutor wa gavumenti agenda mu maaso n'obawolereza ku ebyo ebigenda mu maaso n'okukolebwa tujjukire by-elections ezaali e Kawempe ddala mazima ddala ekitongole ekya Electoral Commission okwesuulirira ogwa Naggamba ne kisuulirira omulimu gwakyo ne kigenda mu maaso n'okukalinga exercise ne kigikwasa omulimu ne kigukwasa aba UPDF aba JET aba SFC ne bagenda mu maaso n'okuconductinga activity eno eyali alina okubeera ng'ekwasaganyizibwa ekitongole ekya Electoral Commission ebyo tubijjukira bulungi nnyo kaakati wuliriza kyenjagala okutegeeza ebyo byonna nga bigenda mu maaso nga weebiri bannayuganda abaakinyizibwa abaakwatibwa abattibwa mu biseera ebyo bannamawulire abaakubibwa nga balina ku kamera Mariam Wangadya agamba ebyo byonna teyabiraba tabimanyi era ojja kusanga nti tewaliwo yakolebwa statement wabula statement emu gye yakola gye twajjukirako yavaayo ng'agenda mu maaso nakuvunaana be yayise ba foot soldiers abagenda mu maaso n'okubeera nga balwanirira eddembe ly'abuntu balwanirira justice balwanirira obwenkanya mu ggwanga lyabwe yabagamba bamanyikiddwa nga ba foot soldiers bamenya mateeka ensonga wejja nga yakudifendinga gavumenti asobolayo nnyo mangu omutwe ne kasita ejja nga yakulwanirira ddembe ly'abuntu ate awo afiriizinga tetumanyi kino kiva ku ki oli ku Yugi Update TV kosinzizo bango otuuliriza gwe mukwano gwange eyakatweyungako tuli ku nsonga ezigenda mu maaso mu kitongole ekya Uganda Human Rights Commission omukyala Mariam Wangadya chairperson w'ekibiina kino avuddeyo n'akalakata Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'amugamba si mumativu ngeri gy'akolamu emirimu gye nti ekitongole kino yakifuula kyekyakojjajjaasa yakifuula kintu ekiri awo kiri kasiti yawe nti buli afundikira omulema omulwadde omuyi bamukasuka mu kitongole kino ekya Electoral Commission kati Mariam Wangadya wabanga akimanyi nga chairperson nti abantu bakolagana nabo bayi naye kennyini ffe tumulabanga omuyi kubanga omuntu omuyi yoyo atasobola kuvaayo commentinga ku issues ezigenda mu maaso mu ggwanga mbu kaseera ng'eddembe ly'obuntu ligenda mu maaso n'okuba nga likyoboolebwa simanyi gwe ngeri ki gy'olabamu emirimu gino nga ngeri ki gy'olabamu ebintu bino kakati statement gye yakoze emuzaalidde akabasa era saawa yonna wandiraba omukyalo ono Mariam Wangadya ng'akkirizibwa mu basement kyojjuza ebyabaddewo ebya Miriam Matembe ng'amaze okukwatibwa mu ngeri emenya amateeka statement tetwalaba statement zaakolebwa z'amakulu ezigenda mu maaso n'okuvumaganya ekikolwa muhoozi kye yali agenze mu maaso n'okukola ate nga muhoozi yavaayo ne yeewaana nti yali agenze mu maaso n'okuba ng'abuzaawo omukyala Miriam Matembe omulwanizi w'eddembe ly'obuntu ono nga yali cabinet minister mulamba ate era nga ye yali omu ku members abaabaga ssemateeka w'eggwanga Uganda gwe tutambulirako kitegeeza nti yandibadde alikogonizingibwa nnyo okulaba ng'eddembe lye terikyolubolebwa kubanga bibamu ku baabaga ssemateeka naye twalabye statement ezaakoleddwa ekitongole kyaffe ne tuggwamu n'amaanyi twaweddemu amaanyi kakati wenjogerera yalinnye gye gava Mwami Yoweri Kaguta Museveni statement ze yamukozeeko tezigenda kubanga zaanukulwa Yoweri Kaguta Museveni ogenda kulaba ng'ekibiina kya Patrick League Uganda ng'ekikulibwa chairman waakyo Muhoozi Kainerugaba yagenda okuvaayo ku respondinga ku statement zino ezaakoleddwa Mariam Wangadya ojja tuwulira era wenjogerera Mariam Wangadya yandibanga kati aliira ku nsiko okusinziira ku statement ze yakoze tulaba nga bannabyabufuzi omuli Baramu omuli baani baavuddeyo okunenya ku mukyalo ono Mariam Wangadya ng'amugamba nti munnaye kye wakoze kikyamu
wandibadde otwala ensonga gye zisitandidde okubeera nga zitwalibwa wabula n'otakola public statement ng'eno kitegeeza ki nki kiba kibakuba. Bwe tuba nga tutunuddemu mu byobufuzi by'eggwanga Uganda, abantu bano bonna abalondebwa nga ba ministers mu cabinet ministers bonna ebiseera ebisinga bagenda maaso n'okuba nga bakozesebwa nga baweereza omuntu omu, so nga balina kuweereza ggwanga ne beerabira nti bagenda bakozesa ekisanja kyabwe kinaba kiweddeko ekyo bakozesa, bagenda basuula busuuzi awo, bajja kuba cast awe nga wolaba Naalongo Anita Among kati wenjogerera ali mu kupookya na bisago. Naye olw'obudde nzikiriza olwaleero nkome wano. Obadde oli ku UG Updates TV nga kusinzira obbanga otuwuliriza, mbagala nnyo, mweraba.